Katugendeko mu ndobeso. Osibite no mwami Mukunja. Kati nga we nabadde nkunnyonnyoddemu kirungi ompadde omukisa n'enkukubirako. Nalina omukazi n'anoba omwaka oguwedde. Bw'anoba saasooka kukitegeererawo naye we nakitegeera oluvannyuma ngenda okuzuula nti yagenda n'obulira bw'omwana. Bwe yagenda nabo ng'amaze okukitegeera nengezaako mukubira nga simufuna ng'essimu ze tezikyaliko. Sikyamanyi waali naye waliwo abampadde ennamba nga baŋŋamba yiye kweri. Nawasa omukazi omulala obulira bw'omwana mbwetaaga naye simanyi we ngenda kumujja. Ssebo Mukunja ennamba gye mbadde nkuwadde mbadde nsaba okumukubirirako mmanye ensonga lwaki yabutwala ate ye ng'omuntu aliwa. Kubita FM ekitabuli ky'omuzika ekisinga dakiika 19 ze zaakayita ku ssaawa M. Tuli mu ndobeso. Halo. Hello. Jebali nnyabo. Kale nawe jebali. Munnange oli ludda wa? Ndi ludda wo nani ambuliza. Munnange Sali mulwadde nnyo. Sali yamanyi n'obulwadde bwe tebunkwata. Yamanyi n'obulwadde bwe. Anti nkubulidde mulwadde nnyo okumusanga n'obutamusanga oba ojja ddi omulabeko? Alwala okuba we yanzija mu maka obulwadde bwe tebunkwatako. Ate yakujja mu maka ebyo bibaawo nawe abantu bafuna obutakkaanya. Ajja kulwala paka nga nzizizza mu maka. Bannange ate otandise n'okumwewerera. Oyo namuyiwa mu ttooyi. Emikisa gye gyonna nagiyiwa mu ttooyi saagala kumanya. Okuleka nga nzizizza mu maka saagala kumanya. Ebyo bireke wakiri jangu omulabeko bulabi kubanga ali mu mbeera si nnungi. Oyo namuyiwa mu ttooyi emikisa gye gyonna nagiyiwa mu ttooyi agala tuuka okuwunya bbi paka nga nkomezaawo mu maka. Tokanga naawe. Gange okuwunya? Atwala eri. Kigambo kyayogere nga kigazi. Endobeso y'olunaku olwaleero. Ekambuwadde. Natiisatiisa. Omanyi buli lw'ogendera ku bigambo eby'okutiisatiisa nawe omusajja bw'obigenderako bagamba nti ababuziiko okumpi. Bebabireeta okuwunya. Nzetama lero ndi Lugala Kasawo. Kakati oyo omukazi akanga olaba alinnya kibeere naye ate fala oyo omusajja tamukanga ajja kumalako. Webale kuweereza taata. Kale. Naalongo oyo mundabire nnyo. Nange bwentyo ssebo. Ayubu ndi buyuki wano. Nze amatendo gempa muganda wange oyo omusajja. Nze ngamba yaliddidde omukazi oyo esikisa gye ne bagijja mu ttooyi. Akadda nnyuma katta. Okumpi akatooyi addira omukazi emikisa omukazi agenda ke mu ttooyi agiggyeyo. Ayubu ndi buyuki wano. Gwate otidde buti. Nasazi Monica wamwe bannange. Sali tagenda komyawo omukyala. Omukyala ng'ali ku byoto ng'ali bulalamu. Naye abakyala n'agulika litya. Sali weebereremu. Amagezi ni official ndiro masaka mu kitengeesa. Nawe oyogedde ndaba omukazi atiisa ayagala amukomyewo obukomi. Atiisa. Akangaza nnyenne. Naawe guma. Mugambe nti mugambe nange nina ttooyi. Ono Semuwemba kukyokutaso. Omwami amagezi g'omuwa omukyala muzze mu maka kubanga omukyala yaloga omwami. Akanga tiisa. Eno n'omukazi eyeripa ku musajja omuntu yakkowa mbw atonzizze mu maka kati bonna abasajja baawulo gye weesiba ku musajja kuzze mu maka funa omulala tokusumbuwa naawe nofeera fishi mu Namasaka United Ministries ne bayituweereza wamu. Zibe bangi abasajja batono nyweza gw'olina Yesu Mukunja ne Naalongo mwasuze muti akansubire nti mwasuze bulungi nange nasuze bulungi mwebale kuweereza. Kati Mukunja nga tuze ku ndobeso ddala kati omukazi ng'oyo kati asobola kumuza mu maka ddala omukwano gubeewo oba muba mukomye okutangana butinganyi. Bannange abakase mwabaki omuntu bwe mba mwekoyaganye ono akoye munne mwete mweyongereyo mu maaso